Motoka aba. Ha motoka aba. Ha motoka aba. Bambi hamu akabi. Hamu kaka natoka aba. Ajiswaga jango silise hamu. Hamu nawe. Hamu bera musajja. Hamu bera musajja. Kati mwana nawe bichibyo nkola gwe mwana. Hamu bera musajja. Tokusirisa ngole kajja kufa. Atuyimuka tugende. Ajja kuzirika ngwe ne. Ani onotomusasa. Jangu tomusasa jangu tugende. Bambi hamu toka aba. Ayino jangu. Ka video kolabyekaawo mu katono oyo omusajja akaaba byamusobedde n'awulira nga mu butuufu ensi emufundiridde olw'okubeera nti yabadde ategese ekivvulu kye bambi ku Bat Valley Theatre naye ate bambi ne kibeera nga kikansolingibwa media eyo eya council media bambi si kirungi yadde n'akamu Maziga Myereere era nga bw'omulabyekaawo bambi ng'alaajana era nga akugambye nti gwe wenna bambi ayina tiketi nga wabadde wagiguze tonnaba kubeera ng'obbibwa tiketi yo okyagirina era egenda kubeera nga ekola ku kivulu ekirala kye bategese ku club obligato so go wenna agamba nti nno okyalina tiketi yo bambi gezaako okubeera nga ate tiketi yo ogitereka yegenda okubeera nga ekola naye nga bambi si kirungi okubeera nga omuntu omutegesa ekintu nga buli kimu kiwedde naye ate okulasimu ekyo n'omwefuliya n'omugamba nti gundi kikyo tegenda kubeera nga ekola ki ng'ebeerawo ate nga obudde buweddeyo bambi kiruma nnyo kirumira ddala era ng'agambye ku club obligato show yegenda okubeera nga ebeera tosuula tiketi yo byebyo byange kojantambye muto subscribe for more updates. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamlove is my name. Njagala kusooka okwebaza ba sponsors bange. Thank you so much. Abaguze tables, thank you so much. Tickets, mwaguze tickets nyingi bambi. Ate ne mujja ne ku venue, thank you so much. I've come to clarify some few things. Eri abagamba nti nabbye sente zaabwe sabbye ku sente wabula nagenda ne booking ekifo kya Bat Valley Theatre. We reached all the negotiations. I gave them the money without them telling me nti kino na the requirements twetaaga. I did rehearsals from there from Wednesday together. Ngenda okutwalayo sente, they give me a letter ngebula ennaku ndowooza 5 show yange etuuke baluwa ngeva mu media council simanya be bavunaanyizibwa ku byonna ebiragibwa mu theatre biki ne bansaba script ne bansaba synopsis bansaba ebintu bingi nembibawa ate ng'ebisinga byali byetaaga sente but I made sure within that few time I finished everything. Nga bo benyini bagamba nti go ahead with your rehearsals, your show will be there, which I did. Nkera kumacha ku Bat Valley Theatre ntimba later decorator batandika okutimba. They are not saying anything. Bamala okutimba bakoze stage bakoze byonna zagenza okuwera ssaawa emu n'ekitundu ng'omumbejja Mariam Ndagire ne ttiimu ye bagamba nga bagamba show tegenda kubeerawo era ne baŋŋamba we can refund back your money ogenda otegekera show ali mu kisaawe but they're talking all this nga zikonya essaawa emu n'ekitundu almost ng'abantu batandise n'okutuuka ku venue but ne woba gwe malayika what kind of setup can you make mwoba obudde abaze ku show banjulira cause it was total mess era kintwalidde actually obuvumu bungi cause I've recorded this video like 5 times but okusaba kwange eri ebyo ebifo bambi betukutegekeramu
wemba mulina procedures abantu ze balina okuyitamu muzibamenyeremenyere nga tebana going ahead with preparations, cause mugenda tukyaya abantu abatwagala, mugenda tukyaya abantu abatubeereddewo, mugenda tukyaya abantu abasobola otubeererawo nga tuli mbuzibu. Ate we tugezaako okutekinga any move, cause twayagadde okola live yesterday to clarify everything. Bagambye mugenda kola live ate mwonoona erinnya lyaffe nga Bat Valley. Yet it was their mandate to even stand out to defending. Bagambe omwana yawaddeyo ebintu bye mu budde. Things did not turn out the way they could turn out, and I have a belief nti oluusi babadde balina ne kye basobola okukolawo, but they didn't grant any help to me. So I apologize to my fans. I'm not a thief. Ate sabbyeko ku ssente zammwe. Wabula ekyenjawulo ekyakyuseewo nti date twagipushinzeeko mu maaso, era mbasaba yenna yaguze ticket oba ayina ticket bambi togisuula, because the tickets ze zimu ze tugenda okukozesa. 18 July ngenda beera wali ku Club Obligato awo ku Bombo Road.